bo ne bagaana. Kirabika nti bakikkiriza nga tebawaliziddwa era kyova olaba nti abamu bakyagaanye emisango tebagizanga, abalala ne bakkiriza tiddala bagizza. Naye njagadde oluvannyuma lw'okulamusa ku bannakiboga, njagadde okukozesa akadakiika kamu kokka okubategeeza nti oluguudo lwaffe olubadde lwogeza nnyo abantu obwama okuva ebukomero okugenda ekyankwanze lutuyita Kaguta Road. Enkuba bwe yatonnya amazzi gajja mangi ne luba nga terukyasobola kusala. Twayogedde n'abawunula bali mu lukola bajja kukolamu ebitundu ebibi ennyo okusinga, naye bagenda kuraisinga bateekemu ne calvas babe nga baraisinga lube nga terukyaddamu kubooga mazzi nga bwe lubadde emabega. Tuli mu kukola oluguudo lw'Ekakinga, Kalungu, Muyenje, Dwaniro mu bbanga sidde nalwo nkakasa lujja kubanga lulina we lugguse. Ako tunaakwatira n'enguudo endala ezibadde ziruma ennyo bannakiboga. Mpozi n'ekirala ekiri ku mwanja ennyo nsaaliddwa nti si kye tugenda okwogerako ye ebbago lya Lumu. Twalyogerako gye buvuddeko nga toliiwo. Nasaalirwa nnyo nti saaliwo, naye nsanyusa okuba nti ebibiina byonna byegasse ne bigamba nti tuliwakanya, era nange nga Kefa Kiwanuka nga soogera ku NRM naye ne NRM yakiganye, naye nange nga Kefa Kiwanuka ndaba nga kyandibadde kyakumalamu maanyi mu opposition okuba nti nno amaanyi nti lead of opposition alondebwa ababaka abali mu parliament. Tekisoboka kuba bonna bajja nga balina endowooza za njawulo, era kyandibadde kitabula nnyo parliament. Kansuubire nti n'akakiiko ebyo kajja okugenderako. Ku nsonga eno njagala okusooka ennyo okusaasira bannaffe abaasibwa, okusaasira families zaabwe, naye ate waliwo ne bannaffe abalala abatamanyi bantu baabwe gye bali. Bannange mwenna basaasidde nnyo. Katusabe nti kino kibadde kiseera kizibu nnyo mu bulamu, naye ekiseera kijja kutuuka mube nga mukiyitamu, era twebuuze nti twakiyitamu tutya oba mwakiyitamu mutya. Kuva 2020 abamu basibe. Kuva mu 2020 abantu bano lwe bakwatibwa myaka ng'ena. Ndowooza mulimu n'abalala abazze bakwatibwa oluvannyumako, naye abasinga ndowooza bwe tumanyi be bakwatibwa mu 2020 nga bakwatibwa okusinga mu butabanguko obwaliwo mu biseera ebyo. Weewaawo gavumenti myaka ena ffenna bwe tumanyi obujulizi bugaanye okuleetebwa paka bano bwe bakkiriza ennaku ga olumu tebikwatagana. Dr. Kefa kakati ekisookera ddala era gavumenti kyezeerumiriza kyenjagala mube nga mulowoozaako batesa bannange nga bwe tuli mu studio nammwe bannange mwenna abatulaba yonna gye musinziira, nti mu Uganda gavumenti tekwata muntu lwa ndowooza ze. Tekwata muntu nti olw'okuba wa NUP then akwatibwe. Tekwata muntu olw'okuba nti wa FDC then akwatibwe aggalirwe. Omuntu akwatibwa okusinziira okuba nti ali suspected okuba nti alina omusango gw'azizza olw'omusango gw'abazizza. Kati omusango gwo baaguzizza oba taguzizza, kooti teba erina okusalawo ateeberezebwa kubanga yazza omusango. Gavumenti yemukwata ng'emanyi nti yaguzza, naye kooti erina okusalawo okusinziira ku bujulizi obuba buleeteddwa oba omusango yaguzza oba teyaguzza. Tewali mu Uganda muntu akwatibwa nti akwatiddwa lwa ndowooza ze ez'ebyobufuzi. Kikakasuuta toga tewali gamba gwe nga bw'olowooza kale nze nga bwe ndowooza. Abantu be twogerako nga bwe tubadde tugamba era bakwatibwa okusinga ennyo mu 2020. Ffenna tumanyi ekyaliwo mu 2020. Waaliwo violence eyali eteyogerekekako, effujjo ery'amaanyi. Mwenna mwabiraba ebyaliwo.
nzijukira okulaba actually ku side yaffe ya NRM nzijukira okulaba mukyala nga bamwambulamu t-shirt eya yellow nzijukira okulaba abantu nga abavubuka nga bakuba emmotoka nga bajasa nzijukira okulaba abavubuka nga bakuma ebyoto mu nguudo kati ebyo bye twalaba ku TV bye tutalaba nabyo bingi ojjukira n'okulaba president candidate omu nga tebamukkiriza kuba nkuŋŋaana bamuyoolayoola nga atambula ebyo byonna byaliwo ekiseera kyali kizibu nnyo ekiseera ekyo ekya 2020 of course ne 2021 kati bangi abakwatibwa then waliwo n'abalala abazze boogerebwako okuva mu kiseera ekyo ndowooza era kyekyali ekikulu ennyo ku saidi ya parliament ku saidi ya Mpuuga ne banna aba nuupu mu kiseera ekyo okuva okwekalakaasa okwekandaga okuva mu parliament nti waliwo abatamanyiddwa ne gye bali kakati bano bo betwogerako be tubadde tumanyi gye bali era abaavunaanibwa emisango bonna baavunaanibwa emisango gya njawulo naye nga ekikulu nti bonna bali mu kkooti betwogerako bavunaanibwa emisango egitali gimu naye ebbanga lye bamaze mu kkomera libadde ddene of course obulamu bubadde buzibu bubadde buzibu baludde mu kkooti baludde ne mu kkomera obujulizi tebuleetebwa of course si bano bokka waliwo n'emisango emirala gye tumanyi egimu nga giruddeyo mu kkooti gimaze n'emyaka 10 gimaze ebbanga erisingawo eyo problem gye tulina mu judicial service system yaffe mu system ey'abalamuzi simanyi kiki etulina kukola okulaba nti emisango gitambula mangu naye ekikulu nti bannaffe bano bayise mu kubonaabona kungi kyemanyi nti abamu we bagenderayo bali bamanyi nti bintu byakusaaga webagenda mu kimukooti we baba bakwatira bali bamanyi nti bintu byakusaaga bijja kugwa mu bbanga si ddene nti era bajja kuba nga bavuddeyo mu kkooti bafunye okubonaabona kw'amaanyi bali mu myaka gyabwe productive age ng'abavubuka gye basobola okukoleramu ne bakolera families zaabwe ne tebasobola kukola waliwo omu ayogerwako alina abaana 54 abaana nga 24 tebasobola kusoma mu kiseera kino simanyi kiki nuupu kyekoze okulaba nti ebayamba bana abali mu kkomera okugjako okuwa abantu baabwe oluusi ebitabo byetulaba nga babawa ku TV nga babawa emagere ne mu bitundu simanyi kiki kyebakoze naye nawulirako ki munanuupu atuuse era akuwulira ajja kuddamu nawulirako nti balina emitwalo 3 gye babawa buli mwezi buli famire buli famire buli mwezi naye simanyi oba ekyo kituufu naye citizen alabye accountability gye bawa electoral commission nsobola okubikuwa nga zakuyamba basibe oba bawa accountability nti bafulumyanga sente ku bantu bano okay kale naye simanyi kiki naye nga kyetumanyi nti babonaabona abaana baabwe tebasoma embeera gye bali mumbi tebasobola kwegazaanya okujjukiza n'okulira kira kyekoze munnamateeka George Musaawade tava mu court martial nakati akyakola beekandagako ne bafuluma parliament abaka ba NUP ku nsonga emu in addition ku sente ze simanyi naye ekikulu ekiriwo nti bo babonaabona gye bali babonaabona naye bakama baabwe be balwanirira bo bali free balya butaala banywa wayini babuuka mu nnyonyi first class business class balaba TV bali kye batasobola kulaba ebyabwe birungi tebiringa bana abalwana okay okusinziira kubonaabonako kwonna kyannaku nti amateeka gakyagaanya okuba nti galamula ensonga eno kyetwandyagadde ffenna
kibenga kituukirira. Kakati babadde balina waliwo options 3 okusobola okuvaayo. Option esooka mateeka law taking its course, obujulizi ne buleetebwa obubavunaana, then ne bulirwa omulamuzi n'asalawo oba ddala bazza omusango oba tebaaguza omusango ne gusalibwa. Option ey'okubiri kwe kuba nti nno wabaawo negotiations ezikolebwa, bakama baabwe tebaagaana, bubaga nti balina eddembe lyabwe, tebajja kuteesa na muntu yenna kulaba nti abantu bano bateebwa kubanga bagamba tebalina musango, kuba bagamba nti tebalina musango. Naye nga ekyo kibaddewo munnamateeka ono anannuŋŋamya oba anaagaana byaŋŋamba, naye nga kibaddewo mu nsi zonna ekyokuteesa obaako n'engeri gy'oteesa okulaba nti either ensonga zanguyizibwa zibeera ebintu at least bibaako engeri gye bikakkanyizibwa. Then option ey'okusatu yeeyo gye baakoze ey'okukkiriza nti ddala omusango baaguzza, gye nkakasa nti baakikoze awatali kukakibwa, kubanga abo abawulira nti ddala omusango baaguzza kubanga bannaabwe abalala baagaanye, bo baagambye nti ffe katugende mu maaso ne option esooka okulaba nti omusango guwulirwa gusalibwe. Kakati bwe bakkiriza nti omusango baaguzza, kivaamu ebintu bibiri. Ekisooka bibiri oba bisatu. Ekisooka nti waliwo chance nti ne bwe banaabanga bababonereza ekibonerezo kijja kukakkanyizibwa, kijja kuba kisaamusaamu. Naye ate waliwo option endala ey'okubiri ku ekyo nti omusango bayinza okusalawo okugubajjako, option ey'okudropinga omusango completely. Kati okusinziira ku byonna bye bayiseemu, ebbanga lye bamazeeyo, then n'obuyambi endooza bwe balaba bwe bafuna, balaba nga eno ye option at least abasazeewo 18 betwogerako, ye option ennyangu okusobola ekintu okukivaamu. Katusabe nti omusango okusinziira ku kino kye bakoze, kye basazeewo, nti emisango gijja kubasonyibwa. Twesunga okulaba ki ekinaasalibwawo nga 21 October lwe bakomezebwawo okubeera sentence 21 October. Twesunga nti at least ne banaaba babasalira kibonerezo ekirungi kijja kutwala, kijja consideringa emyaka 4 gye bamazeeyo mu kkomera, then ffenna tube nga at least tusanyuka nti baana baganda baffe, ate abamu era baganda baffe newankubadde nga ndi wa NRM mulimu era abantu abaffe bo abazza emisango tekiri nti nno ono oba wa NRM ono wanu kasitaba nga yali muvubuka mu kiseera ekyo, bonna balina engeri gye beetaba mu bintu ebyo awatali kufaayo ku families zaabwe. Honorable Dr. Kefa Kiwanuka, mbaka wa Parliament Kiboga East wa NRM, kangendeko mukumbula nenga sinagendayo kankwanjulira abateesa abala Honorable Mubarak Munyagwa nkwaniriza nankyukakyuka. Nenza muganda wange dan sampaya kadakiika nkisewa kasonga kanga nagenda mbumbula seconds 5-3 abatulaba mbalamusiza ne baganda bange bano Danstan nga tonagenda mukuumula nsaba kuyisawo obutali bumativu bwange eri minisita w'ebyettaka Samu Mayanja, Honorable Samu Mayanja, yes. Wekitiibwa President simanyi oba kwoli oba bayinza okugamba ffe abamu tetuli basanyufu n'engeri abamu ku baminisita abo gye bajja olonga obwakabaka. Omukulu Samu Mayanja yabadde ebugerera mukulu Danstan simanyi oba akatambi wakalabye yakasusa ebigambo ebisongovu nga abikasukira Namulondo wano. Tusaba Wekitiibwa President nga bagamba nti kabaka si wa byabufuzi wadde ffe tukimanyi nti kabaka mukulembeze wa Uganda is a nation. Kale mwagala omutwala naye ate muleke kujolonga abantu bo baleme kujolonga Namulondo kubanga naffe baana atuyimbula omuliro gujja kwaka kabaka bandi mulese. Your Worship Ali Kasiringana Munyanyama, Mayor wa Kawempe muna NUP nkwaniriza nawe baramuse ku second rather Mayor wa Makindye
tusingaganye ate era ne bakomuredi ng'ogyeko Honorable Kefa si comrade Sange ndi comrade. sanga agamba comrade manyi sirimba amushana comrade oli comrade oli Honorable wange ekitende kakati bwe tuli comrade naye nkwaniza atali comrade ali ekya Honorable corruption unit bakubire simu bajja kuyingira mu nsonga ezo. Internet genda ku Blue Crane Communication BCC bali ku Nyonyi Gardens Kololo. Honorable Mubarak Munyagwa ensonga y'abasibe abakkiriza n'ebbanga libamazeeyo akukakibwa oba nedda kitegeeza ki? Ekisooka Danistan kya nnaku nti tuli mu nsi efugiddwa omukulembeze omu agenda mu myaka 4 ne tetunafuna kye tuyita rule of law, enfuga ey'amateeka. Enfuga ey'amateeka eteeka amateeka mu ggwanga eryo nga ge gali waggulu. Si abali mu buyinza, si abayina emmundu. Enfuga ey'amateeka ekiragiro ky'ekkooti libateeka mu musango gwa Kabaziguruka, Honorable Kabaziguruka ng'obuyekera mu musango yali constitutional petition biri mu mwaka gwa 2 mu mwezi ogw'omusanvu. Kkooti ya ssemateeka yasalawo eggooye negamba kimenya amateeka si kya buntu bulamu okukwata ba civilians abantu fe aba bulijjo ne mutwala mu kkooti z'abasirikale. Kkooti y'amagye yasalawo eggooye neeraga ensonga zonna. Kkooti z'amagye tezibaako kyekubiira. Kkooti z'amagye zirina kyekubiira. Abalamuzi ba kkooti z'amagye baba bagenda ku biragiro by'abakomandazi baabwe byonna babiraga. Ne balaga n'okulaga nti obwenkanya buno bw'amateeka erifa abantu ba bulijjo bwandibadde bukolebwa mu civil courts. Ekisookera ddala okutwala abaana abo mu kkooti z'amagye kimenya amateeka. Niye baba bakusanze n'ebyafaanyiza by'amagye kimenya amateeka. Kakati emisango mwegiri bobba uniform y'omusirikale, that is theft. Bagende mu Penal Code Act bakucharging civilian code bakucharging theft obi uniform y'omusirikale. Being in possession of government stores. Being in possession of government stores. There is the information that there is an appeal to that constitutional petition, and the court yasalawo embeera esigalenga bweri okutuuka Supreme Court bwesalirawo. Nanti kakati you see, I'm not saying it's correct, but your position. Anti nze fetu kasitagolira abaloopi Attorney General newankuba ekigu engeri yokka wano gavumenti gyedduka mu bintu not solve appeal ekintu nekisigala awo bwekityo nga bukikola ki bwekiri. But nze nja kutwala nsala ey'abalamuzi ba Constitutional Court nti kye basalawo. Bakisalawo nga balamuzi pano y'abalamuzi 5, benchi y'abalamuzi 5 nesalawo nti okutwala civilian mu kkooti y'amagye kimenya mateeka si kya buntu bulamu. So tuzoka tukomaawo. Kakati ekyo kisookera ddala. Kakati buli lwotwala civilian mu kkooti y'amagye omwifrictingako ekyo kyokka kimwifrictingako kitwandise psychological torture. Abeera tortured. Bamuleeta empingo ziri ku magulu n'emikono nakinakyokka. That torture alone ebyo byokka byayitamu bimumala okufanga mulamu. Bwe bamala bano abaami balina enkola political prisoners they work on you psychologically. Nze bankwatako nga bantwala e Kabaale nti nali nzize emisango e Kabaale nga bantwala baleke bansibira e Ndorwa prison bantwalira mu Kavaani nga bagenda boogerayogera ebiboozi bakusibye ku maaso banyumya ebiboozi ono tumuttire wano batumuttire twattira oli tumukole tutya. N'osaba essaawa bagenda okutuusa e Kabaale ng'ofudde emirundi 10 oba tumuttire wali nedda wali bajja kulaba mangu mayite afande tugambye mayite tugiziike wala amaaso bagasibye nsirika. Kakati nze olw'okuba Dr. Besigye yali enyamba okumpa psychological preparation tulina we twatuuka nga batiisa nga kuliko akayimba ku radio muje sijja kwogera. Radio yali mu Kavaani mu kadrone yongeza akayimba ako katono banzite afande yongeza akayimba ako katono banzite tugenda kusaba nyimba
webanyira ninze manyi bano of course nga training ngamanyi bano bali ku psychological warfare but bagenda okutuusa kati wenatuuka ne bantwala Ndorwa prison kati balina gwe basindika kukola kusanyira ku psychology Munyagwa olabye kati goli wano besijaliwa oli wano bonaabona besijaliwa nabatanga okuwa besije ebyobugagga ebitali bibi besijja ina ikotoli hotel besijja ina bino goli wano bonaabona kati bagenda abaana bana batalina nnyo experience bwabeera mu mbeera eyo okumala emyaka mukumenya amateeka ati mukumenya amateeka galiwa nze ndi mumenyi w'amateeka bali bakututte ki bali bakwebazaaki mbuuza bali bakwebazaaki we are talking of politically motivated charges trumped up charges zetwogera political persecution byetwogerako trying to break down your political spirit ibyo tuli mukwogerako nga state yekozesa tools ezo kati bakusanga nga toli enlightened in the right zone nekicho oyagala or breaking it down ekyo ekisooka ddala nti ekiyinza okuba kyatawanyiza abaana bano ne boogera bye bayogedde batendewaliddwa embeera gye bakola ki gye balimu thats point number 1 ensonga eyokubiri etalina kubusibwa maaso yenkwata ffe abopposition ennaku zino gye tukotte struggle yes mwabagala okukyusa yes engeri struggle gyekwatiddwa naye esobola okubreakinga abalwanyi etya mu struggle yonna cardinal principle erina kuba homogeneity mu balwanyi yebiki abalwanyi mulina okufaanagana mu mbeera ze mulimu njagala lifestyle njaka nkuwa examples golondemu Mandela Nelson baali banaatera okumuta abazungu bayagala bamute nga si w'amaanyi nnyo ne baagala bamurehabilitating ebweru w'ekkomera for some small time ne bamufunira ennyumba bwe bamufuna ennyumba ne bamuteera mu microwave ogimanyi ebugumya emmere kati ne batandika okubbirako abalwanyi abatono bagende bamukyalireko ab'ekyama naye nga abo abalwanyi bagenda ne basanga Mandela mu kazigo mwali ng'alina ekyuma ekibugumya emmere ekyo kyokka katono kiwe struggle ya ANC bava bagamba Mandela tuyamudde olukwe abazungu bamuteeka eri alina ne kompyuta ebugumya emmere kakati bayagala balage bano nti mwewadde mukyatukuba amayinja mukyakasukamanya tulwana nammwe neeraba ono alina obulamu bwakola ki kasita omulwanyi yenna aliraba nga tewaliyo homogeneity mu balwanyi amaanyi gamuggwamu kaku example President Museveni ono baali balumba Kabamba President Museveni yagenderako eyo teyali mission nyangu oba oyagala kukitegeera bwabawe emundu 27 mulumbe barracks y'e Makinde ojja okutegeera nti enkambi si nyangu eyo teyali mission nyangu eyokulumba Kabamba yes but nembongo bwa President Museveni ndowooza akadde ako yagenderako oba bali bagana kati leero tugenda naawe whatever naye nakkiriza yali asobola okugaana but mu kugenda kwendowooza yali ayagala kwongeramu balwanyi maanyi kubanga naye bali basobola omukubira waawo bekikimu ne bamukuba naago naye yali ayagala kwongeramu balwanyi maanyi nti fenna ffe bamu risk tuzifacinga kyekimu mu nsiko bayinza batumanga abaana okukuba zi banka omwana n'agenda ebukomero n'akuba banka nkuba kyakulabirako nayola ssente n'azitwala mu lukoola nga tatuteeko waabwe nayita newaabwe n'azitwala oyo omwana ekimuba mu mutwe aba amanyi nti nze azze okulumba eno ne bali bendese ewaka ne bali bentwalira ssente fena tuli ku struggle egi nembeera tulimu egi ekyo kasita kibulawo struggle egwa kakati problem mu mbeera eno kibuzeewo kakati ekiriwo kino abo abaana babatutte fenga opposition tulina okusala plan obutakola bintu bimala mu balwanyi maanyi struggle zino zigenda nakwerekereza struggle enyuma nnyo ne bankwata ne banteeka emabega w'emitayimbwa abaana bange tebasoma naye nempulya kyenolwanirira abakulu bali eri bazoganya omuliro gukyayaka nange nembeera mu kaduukulu nejja myaka 10 nguma nga abali ebweru bali mu yes ng'olaba nti kyemba nsibira kozi egenda muki maaso naye bansiba abaana bamusibye agenda okulaba ku TV mu kaduukulu onaleba gundi yatutte bweziti ono muyombera sente ono yatutte zino ono yazitutte zino nimulimba sena zito ate ono yatutte kawumbi manyala biki ate ene embaga ya gundi gye tusondera babala mudigida muwasa mukola ki omwana gamba muri maswimming pool exactly ujukira gavumenti gy'olwana nayo eyina abakola propaganda oyo ngasakola bamuleetanga musibe mwana embaga yahonaleba gundi yanyumye
yanyumye naye nga ali mu struggle naye kati omwana agenda naye bansibira ki twali twagala kujjako gavumenti abakulu mbawulira buli lunaku bavaayo n'embaga bebishawo biki ono boogera ku bizimbe byazimbye ono ebyo bikuba struggle ne dismantling to zero leka nkunyonyole teri mwana gwe bateekamu gwe batiisatiisa na breaking down ng'alaba nti struggle yaabwe essaawa yo negguka ekyo tebakulimba President Museveni atiisizatiisiza abaana bano breaking naye asinze kwesigama ku bunafu buli mu opposition engeri gye tukuta opposition kati kino kyekisembayo bano ab'NRM baali mu nsiko ne babawambako Sserwanga. Somebody told me about that history. Naye olumusono babimanyi NRM sibimanyi nnyo. They hijacked the plane. Yes, yali wano ne bamuwamba Sserwanga. NRM ekyo yakola bawamba ennyonyi ya Lutwa ne bagitwala bakasese. Yes, nabo bagitwala. Ne bagamba mutwe Sserwanga. Agitwala mu nkwano wange sijja kwogera linnya lye wano. Nange mumanyi nange sijja mukama wange mutwe Sserwanga. Twagala Sserwanga. Naffe tubaddize ennyonyi n'ebyamwe bibyo. Ne mtuwe batwaliemu n'abasaabaza actually ne bagamba tetulina buzibu nabwo ne tubaleese wano twagala Sserwanga kakati kijja okuwulira ne banafa opposition bawambe ennyonyi kwakyo kyerekerawo njakakyogere bawambe ennyonyi ya Uganda Airlines naye nga bamubeere bweru mwandisa z'amagezi gonna abaana munda ne bavaayo nze waliwo Besigye kye yakola nga ndi endolwa prison kambo ekyokulabirako kati mwabavubuka muno nnyo bimukolawo ebisingawo nze Besigye bantwala endolwa yamanya nti ndi mu matiga mbana akebaka mu prison olunaku lumu enkeera nagenda okulya ati amasasi mu kabaale tawuni tikiki nti Besigye alumbi Besigye alumbi entalo zaamala ennaku ezi nga kye balina okukola kunziza mu kooti ku mande banyimbule ne mulemwa n'okukyalira abaana ewaabwe gye bava n'empya 5 mu bana ne muleeta yakavuyo ne mulemwa Munyagwa nemba nga nyina b'empya 5 mu bana mu Buganda wano nosiba abaana muna FDC gwe bakwatire Kongo waliwo jali mwagenda jali akyaliyo mukomera biveeko ffe tetuli basivire nkubuulira tokkiriza you see abanaga opposition musoke muvembina be mulimu Museveni yakoze bino that is obvious byandikoze he has to break down your fighters but mulina okulinyisa omuwendo gw'okukwata abalwanyi bamwe gamba tulina listen ndeka oli mu opposition Gwanchaziza. Nze obuziba mu ranka z'opposition kati ndi sergeant. Mu ranka z'opposition nze ndi sergeant kati. Ngamba ba general kati abali waggulu. Muyina okulinyisa omuwendo gw'okuwamba abalwanyi. Ababaana 5 twandikoze rallies 50 buli mwana gyava. Tugenda kunyonyola abantu b'abaana bano gye bava abaana baabwe gye bali. Mulwana rallies 6 abaana baba enkeera babayimbula. Simple. Efforts z'okufuluma parliament z'otoziraba nti ezo kwali kwemulisa. Okutuula ku madaala actually by the way bakikola kusigirinya ne bane let me ask eno government wofuluma parliament n'otuula ku madaala ng'enyigibwa nnyo ng'egamba nti banaye abakulu batunyigiriza bano naye kyawaliza government okukola eno government nkuddiramu danistan nkuddiramu eno government wofuluma n'otuula ku madaala ffe waliwo kyayibongera ku nnyo ffe waliwo baali batwala mugumya saamu ekongo kuba mugumya saamu tabeera nkomuyekera bamujja Uganda ne bamutwala ekongo waliwo twakimanya nti mugumya saamu bamutwala mu kooti masho y'ekongo twalumba embassy ya Congo ekololo we went there twateko pressure because man is a civilian muto nentu mbaso you see you must you an activist takaba bukabi we abana bavude betunze badaga bakoliki kati bajoji musio ogena mu kooti byote bikola kooti y'amagye kakati jobuzeru kwagona alaka bagenda ko mu kooti y'amagye eyo tumwine ne bakozesa makizimu z'olungereza olustategerekeka jeno tumwine nagafungawo iyo ni mazara ofungawo bwase Banga, we are asking for instructions from our client. How can someone in the dock give you instructions? Iyo ni mazara ofungawo eyo gyolabeeyo tewali court z'amagye these are kangaroo courts meant to serve military interests. They are not meant for civilians. Songa nkuvaako gwe mukulabako bano tebakkiriza lwako bazza misango. Teri mwana yakkiriza omutima gwe. Onenya bakomanda bo obutabaawo bakomanda. Yes, ekyabasibisa bo bennyini balabye nga tebakiraba kigenze kyebasuubira tebakiraba eno ebweru ekyokubiri oba naawe
kati bantya nnyo omuntu omukulu oli ali ayinza ogamba mulyanjama byaddamu omukulu oyo taata we so nenkyesonyiwa naye ebigambo byensanze ayogera ku basibe nakula waliwo akayimba ke nawuliranga nti akwagaliza ekkomera yakira obologo oba wakawulirako teri muntu atasanyukanga omuntu waavudde mu kkomera oba atya era ffenna abaana abo tubadde tulwana kufuluma teri atasanyuka omuntu omu yekka abadde mukwano gw'omuntu nga Kisaka n'agamba nti mwagaliza bamusibe ate babadde bamukwano nnyo kateri ayagaliza muntu kkomera era ffe newe tuba ne mu buyinza tugamba ntwagala mwami Museveni agende lwakitula awumule temumusibe owulidde tekyetagisa musiba alabe ekyokulabirako obukulembeze obulungi nti mukomuledi wange Munyagwa ayogedde ku kooti maasho kyenjamiza kyenalibadde nsuubira ne mukadde wange akiraba omuntu ali ku ddaala lya jeno omuntu okufuuka jeno ono munange yamanyi security aba ayise mu bintu bingi ne gavumenti kyebe mu investinzeemu n'atula wali ng'awozesa mwambazi wa bukofiira emala emyaka 4 era n'afuluma n'ebweru ng'akuba amasimu awozesa muntu addukira ku Kyagulanyi ku Mulyanyamu jeno gwe tusuubira abaawozesanga aba Tumukunde bajimu muheezi kati olwaleero bali ku bambazi ba bukofiira kali kayihula era bali proud obasanga wali nga beetala namolo ne gagamba jeno gundi asalidde machete omumanyi webudde macheka nokamala panga tugeze kooti maasho ate oba n'amagye zenkulidde ku mulembe gwa Amini nga amagye gali wano mu katwe waffe ne military ne Lubiri nga bano abatambula ekiro abatamiivu bakeera ku ssaawa tebabatwala mu kooti maasho kati olwaliro kooti maasho abasibe abasingamu babasanga na baleti abasibe abasingamu kefa bensanze ayogera nti gavumenti ekoze nnyo era ne kapiteeni w'amagye looya n'agataputa amateeka nga Munyagwa looya ng'agataputira asindika emmoloka ya Kyagulanyi kubanga kati ono kanso sigere nti yagataputa lwakusangibwa n'ebifaananyi bya Kyagulanyi ebyamagye ebyefaananyiriza kubanga si byamagye babiyoola ku nuupu ne babiteeka ku baana ne mukadde wange kefa naye n'ateekako ne galubindi n'agamba egyo nno misango mikulu nnyo gye naalina ogibeeramu Dr. Kefa Mulumba lwandowooza ye ati nsinkyenge gye mpadde ekitiibwa towulira ekimujjako era kyenvudde nkimuwa ajambalire ddala n'abatula bajambale so ekyo nno kyabujega ekyokubiri nti oluvannyuma lw'emyaka 4 n'emyezi 3 gavumenti yalimu okuleeta obujulizi obulumika abaana bano nga alternative kyerina kubagamba mukkirize busuulwa bwendemu okuleeta obujulizi obukulumika nentuuka ku sseerigamba kkiriza myaka 4 nga gavumenti ebulidde obujulizi kubanga buli gavumenti webeera n'obujulizi buli definitely ebuleeta mu kooti tieno ye mundu yasangibwa ne Machete ne Olivia nga kye balina okukola kwe kukozesa ate minisita atali wa mateeka ow'abavubuka yalibadde mu masomero agende mu kooti kuba kati wano wasaanawo minisita wa security Anthony General oba minisita wa justice mu bintu bino wabaddewo minisita gwe twajja mu bivulu yatumiddwa olowooza yagenze ndozanga balambagahara kyonna kye yakoze baminisita nga tuzimba institution wano twalibadde tulaba minisita wa mateeka Anthony General Keke oba omulala yenna twaleese ow'abavubuka n'atandika omulimu ogwo ng'agendayo na lwa 6 era n'ateeka ku social media era simanyiiyo kampeeni zaabadde mu kkomera omutujju omanyi ekigambo obutujju nga bagugulako omusango omutujju n'abeera proud nga NRM yemu accommodatinga nemuwa ne t-shirt nti kati muno mwogenda okufuumuulira ebigambo era najja mu t-shirt ya NRM n'ayogera bye yayogedde endowooza ye nga buli muntu yenna akimanyi nti babagambye mukkirize era ekyo sirina bugundi kyenkiyinza kyogerako kubanga emyaka emeka 4 gavumenti ey'amateeka eremeddwa okuleeta obujulizi nze ekinnumamu kirimu kyokka
ono amanyi ebya security ye General Wangoli Freeman Mugabe okuwozesa omubbi w'enkoko kubanga ddaala lye baliko waba yasoma kitono nnyo ffe bamaseeka waliwo oyita ku biraali n'ogendako ne Kayiro nsuubira omusajja oyo ali awo afande wange nga yaliko ekimaka yaliko Kayiro n'asoma amateeka n'agenda ku Road Development Center wabula akeera ku makya kadenge ne zimwamusaawe bakindye ng'alindiridde akireewo oh my god ebyo eggwanga mwami Museveni walituusizza olwaleero ekiri mu social media kyonna ze risiiti nuupu zebadde ekozesa okumala emyaka bazitadde basibe bokka that is welfare naye teriyo yali atuleetedde risiiti mwami Museveni buli lunaku akozesa obuwumbi 2,600 okulyako ate ng'emyaka gye takyalya nnyama awuutako supu ku kigere n'ebyo nezo teryazoogerako era ne mutukadde wange keefa tazoogerangako ne mukulu wange ansingako emyaka nga 2 lw'omusana tazoogerangako naye aliwo equipped ne risiiti za azinda zeeko wano nanga zino mwazikozesa electoral commission watazoogereko nja kuba mulimba eza accountability naye nga twerabidde ng'ezo sente za welfare ku nuupu si basibe bokka era nga comrade kubanga abaana bangi twali mbaana 15 abaali bakwatibwa ekalangala nga ne banubiani mwebali famire ezo zemulaba waliwo kono wagaba ziweererwa abaana oli wawulira 3 million nga bagamba nti zigenze ku macheto omu nga wenziraba ku social media kyagala okupiikinga naye omuntu yenna kati ng'ayagala okukikozesa kyagala okupiikinga zibadde za welfare mu bbanga eryo erya accountability ku kibiina ekiramba nga ne gwe tuvuganya naye totunudde keefa kye yeenyumirizaamu ku sente ze basonda nga basondako ne sente z'abagagga tebalina wadde omudaala oba omuzigo obasanga ekyaddondo obasanga ewamwanyeraze wa Namyalo obasanga ku piraawo bo bali awo bali ku luyimba lwa Kyagulanyi pulezidenti nabasanga ndeeba so n'olwekyo nze ndaba nti abaana bano ekyaboogezza tutunuulire gavumenti etuuse ku sedi obutakyamaanyi kunoonyereza wasomako katabo ka Nketambizinga ye yugo waliwo we bakwata abasibe enakola Luganda ne babasiba majenjeeke komuledi kyabadde ayogera ne babatwala nga bafumbye eddawa ly'amasefuliya g'ennyama ne baleeta n'abafu ne babatematema nga balusula mu masefuliya naye nga waliwo n'ag'ennyama y'ente ne gatokota kati bano bwe baatoloka bali abasajja tebatuta busi n'okulya bakola ki olutalo ne lulema kati waliwo obunafu obw'okunafuya ekyokubiri kituufu oyinza okulaba ng'abantu ono agambye nti ekyewunyisa abalwanyi mukadde wange balaba TV babalaba ki ne famire ya Museveni teyali Luweero yali Dar es Salaam era waliwo ne gwe bazimbidde ennyumba nga bamugamba ye yalera Natasha e Dar es Salaam omukyala yali Sweden ekyo nakyo kikyamu ekyokubiri struggle mukadde wange ku community ono ye Munyagwa omumwe mpa respect kubanga era besigi yatutwalako ewakabe abantu nga 6 be yalondamu okulaba struggle tamalayo omwezi olwaleero buli gwe bakwata bamutwala mu court martial bamugulako gwa butujju batukwatanga Munyagwa bakutwala Naggalama n'awalala ebyo byonna babitutukyalinganga byogambye olwaleero buli gwe bakwata butujju olwaleero gwe bakwata butujju okuyingira ekibuga kyekyangu twafiirwako abantu basanaipa babeera ku bizimbe basibye wano obukookolo bwe bati buli ku poliisi kwe bali ono ali wano abuulira enjiri yabagamba mulengera ali mu kasweta oyo yagamba tutandike ki okwekalakaasa olabirawo nga muntu agwa ku ttaka era bw'ogenda nga waliwo obwegugungo bwonna buli bw'ogenda ku station ya poliisi kuliko abantu osobola balaba obalabako wano balinganga abahamasi oba abali luddawa era ne ku patro balaba ebintu ne bikyukamu nti mwami Museveni jeno ayakozesanga poliisi kakati kirala ekyokubiri kituufu tetwagala kufaanagana bantu naye ng'ogyeko Munyagwa n'abalala
abantu abamu twapulitendinganga era wano nyumba z'abannabyabufuzi ntono nnyo zimanyiddwa mu bifaananyi kyagambye ng'omukulu ajja n'abalaga nti ndi bubi nammwe naye nga ddala ali bubi Kyagulanyi n'agamba tuggyeyo ddala ekifaananyi kye tufaanana kubanga n'abamu Munyagwa akimanyi bajja bali bubi ne byobufuzi ng'ate balina okulaga abantu nti era tukyali mu mbeera ki mbi waliwo abo nze abantu bemmanyi ate nga nze sikiina nti oyo ye kalakitaazi ze ze yabeerangamu naye waliwo abajja nga babi era nga kamera bw'ejjawaka tosukka kapaati ako waatudde kulaga nnyumba ye teeka naye kakati onagamba nti bye tulina tubiragamba ki abantu ng'abantu bwe balinnya ennyonyi bagenda kiro tebaagala kulaga nti bantu bafulumya eggwanga naye nga bonna balinnya ki ennyonyi so n'olwekyo ekyomukulembeze okukyusamu nagamba bannange tufaananire ddala ekifaananyi tuleme kulimbalimba bantu nti ffe tetulina okitegeera si kunyumirwa woba kati njagala ombuulire omubaka sente zafuna ziddawa aziteeka mu sitwago oba meeya mukyala wange si yasooka mu saaluuni so tuleme kulimba bantu kupulitendinga omubaka n'ayambala akasaati omanyi omubaka ne bamuwa sente z'emmotoka 2 n'agenda n'agula 10 kubanga ayagala okufaanana abalonzi bamukkirize nti atukola ki atufaanana omubaka n'aba nga alina ssente n'asigala nga asula wali mu kazigo eyo pretendense kati we tuba mu sitwago nga yakyukamu mu mbeera eyo omusajja akozesa court martial nga gye twogeddeko wano mukola mutya brain power gye yasemwogerere era tugamba nti abantu be bagamba baba baaninga okukola kino na kino tutudde kubanga omuntu agamba nti sitwago Museveni emunyumira Jeno Damulira yaligenze mu ghetto n'agamba wuuwu nga sitwago emunyumira abayimbi baalifunye sente ze bafuna nga bali mu comfort zone walirabyeko abantu nga balajana it is a matter of okukyusa strategy newankubadde eri yali nyangu okugiramu kubanga sebo gwe Jeno wagendera mu ghetto nzina batadde sente nyingi mu ghetto namulabye embaale Jeno Damulira naye Jeno wange yagamba wuuwu owulidde si mirembe Director of Crime Intelligence mu ghetto wali crime tewali crime waliyo crime anti-crime that's why ate agenda okusagana abantu nga abageto be bamugamba kyusa osi gundi bagenza okunoonyereza akukalimaze okulagira gundi agenda mujjawo bwe batyo bwe bakyusa so n'olwekyo nze nsuubira nti tuyinza okuba twashifutinga kweri gye tumanye yabeesije naye waliwo omulimu ogukola ki kubanga singa teri mulimu gutambula singa tebakwata bantu so nze nsuubira singa drone tetuziraba era bo ne bagamba nti mulya nnyama bano abaana babafuniramu ssente gwe tuba tubafuniramu ssente bate olinako bwe tuba tutuuse ku level bukunayokusuulwa n'obu weba etuuse ku level ng'erina zi drone ezikola operation mu kibuga omuli diso omuli piso omuli ani ne tujja ku street n'emmundu zaffe ne tukuba ebigala ne tumuteekamu omanya tutuuse waliwo omubaka ndowooza Munyagwa twali tumaze okwawukana awo ku parliament wano bakutte ababaka bano ab'enguzi banaabadde mu nguzi babateebereza kuba misango giri mu kooti gwe basembayo okukwata lumu bamugamba oye mulya nnyama that man is very dangerous he always disturb our government mbandi awo yani omukubi bakwata gwe badamu ne bali aristinga ne bamuteeka mu mmotoka mbandi awo kye nali nvumirira ekyokuba abantu ebigala ne babayingize mu mundu nga naye bakimukoze eki bakimukola nga kooti emaze omutta ate abali muleeya baze bamukola ki bamutwala kyetutayagala olabako wano Bolola deputy RCC webanga teyali firimu nga kiri oligiro kubanga nabyo tubisuubira bino bye twogera omusha naye aliko mu gavumenti abimanyi ba actors bangi nnyo abalina mu mbeera eyo era boogera ebigambo ebifaanana ng'ebyange n'amaliriza nga gamba nti nze nalabye kino na kino eyo teri muntu abo bonna Bamunyagwa bamulya nnyama bali ku peroolo akumalamu amaki amaanyi we mubanga mumalamu amaanyi lwaki mukwata abantu mu zidrone akireewo mute kubanga mugamba oba tumala tufe bebamu lwaki akakofiira kange mukaŋŋaana ate nga ffe bebamu kubanga mugambye abo bonna ogenda ku poliisi kati ennaku zino bakwata mulya nnyama bantuza mu ofiisi ya DPC bali bakutte ne babayingiza ekiro ne babajjayo nze bampadde booni mulya nnyama atuuse ewuwe gwe kati ogenda kusula wano era oba otuuse kakati ne bagamba kakati naawe omanyi
gwekkiriza enkya tukutwale mu kooti omwana oyo akkiriza nze nina baseeka abamu bakkiriza naye obulamu bwabwe buli bwe buti omuntu omumazeeko eddembe kefa abaana abo mubako togedde eddembe lyabwe tasobola kwesimbawo kwerosiwa wakansala n'okuwasa omukyala ajja kumalanga kubuuza Museveni okugenda e Nairobi amala kumubuuza mwe mukitwalanga ekyangu nze siina tabbu abaana abo kye bakoze bagende mu maaso bakkiriza bw'oyagala baleme kukkiriza ati gavumenti kyeyagala ebulidde obujulizi emyaka ena busuulwa obulidde obujulizi ayabba omuzindalo gwa terefayini ekivuddemu n'ozuulayo gwe wazudde n'ogamba ntambi kkiriza nze ekyo kiveewo nkusonyiwe ebyo gavumenti weetuuse eremeddwe okuteeka ssente mu detective oba investigation wabula gavumenti ekolera ku propaganda naye twebuuze ani yamuwadde t-shirt ya NRM era twebuuze gavumenti ya NRM yatandise okuteesa n'abatujju ne bawa accommodation era twebuuze omwana oyo bwe yali ali mu court martial ng'ayogera ebigambo ku Kyagulanyi amagye gamuyisa gatyo nga bwe yabadde ayogera kati ng'agamba nti bansibira lwa Kyagulanyi si musango amagye bwe yabadde addiza Kyagulanyi wamulabe wegamusindika bwadda amaleyo meseji eyabadde ng'eri bagimupakejingidde bulungi banetwagala tukole njagala ali mu studio ku ttaka lya Munyagwa ku minati za mukulu wange andeetera omwana oyo lwe yali agamba bansibira bwereere amagye bwe gamuyisa aleete nakano ng'agamba nti Kyagulanyi muzeeyi beerawo olabe amagye bwe gamusindika bwadda amagye bwe gamusindika bwadda yiyo yajjo laba amagye wamulenya makyakugamba awo amaanyi gategabadde mangi agamukasuka munda laba omukwano ogwo masaaji eyo laba ono saajenti wange kopolo bamushana tunula wano kwe kumpi newali waliwo kamera bamusindika anti ambale t-shirt ya yero tebalina giddugaza tebagala giddugaza olisajja kuno ojja tunonyeza akali akasooka nga awanda omuliro mu kooti naye era nkubuulira nga maliriza abaana abo bwe bamaliriza balamu agenda bateeka mu baasi bagenda kusibira mu state house betonze babebaze ababadde bavunaana ogw'obutujju bonna bwe tunaavunaana omuntu ono omuzi w'emisango buli gwanazzanga nayambala t-shirt y'enyalimu neyeetonda ng'afuluma mbaagaliza obulamu obwebweru nga bafulumye siina gwe nnenya embeera yeeyo naye nze njagala oneetereka vidiyo kali ng'awanda omuliro munsibira lwakuwagira Kyagulanyi siina musango ensi weegenda okukkiriza mulya nnyama ne mukadde wange keefa ani ali kwala ali amaaso ku ggwanga weebale nnyo nkujjukiza emipiira gy'amasaza ey'akamalirizo nga 2 November tuli Mandela National Stadium Namboole mitwalo 2 mitwalo 5 ne mitwalo 10 weetegeteeke tubeeyo Kyaggwe ezannya buddu Honorable Romshana tunuulira ensonga z'abasibe aba NUP abakkiriza tunuulira ensonga ozitunuulira otya Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa amen nsiima nnyo nkyali mulamu so embeera si nnyangu so buli saa gyemmala ku nsi nsiima nannyini nsi kakati ekigambo tera kukyerabira naye ojja kuddamu kinzijukize tokoowa ebyagaana amazzi ebitaba but ebitaba is small ebitaba is a pothole gamba mataba anti amazzi amazzi agalegamye nga mangi gamerako bukiga nyangu tugayita ebyagaana kati gamerako enkonge kati negamerako amarebe tubukulita amarebe kati wagayita enkonge very good kakati enkonge nezireeta ebihuguhugu the butterflies ebiwojjolo so bw'oba oyagala biwojjolo weetaaga gali amazzi amakyafu wemba nga njagala biwojjolo around because birina kala nungi nnyo wemba njagala binsanyusa amaaso gange bisanyusa abagenyi bange nja kusima wali ekinnya ate ekinnya kireete gali amazzi agalidda te amazzi agalira te galeete
obiyise ki enkonge zireete ebimuli bireete ebiwojjolo. Now eno principle nagyewulirira n'amatu gange eri mukulu Museveni, actually nagimuyigirako. Now waliwo omuvubuka ayingidde ebyobufuzi aliro roki bw'oba omulaba tomulaba mu mmundu, tomulaba mu kumanya na mmundu, but ayina omwoyo ogw'ebyobufuzi. Abamanyi okuzimba ejje omulengera n'omulabamu ejje ye naye nga ye teyerabamu najje, but walaba bimanyi kyobalaba. Mukulu Museveni yali alina abasajja nga bayitongwa, tasomye but itongwa agenda okufa nga ali meja. Be bakuba emundu wana ne baleeta Museveni mu buyinza, si bamugisha muntu baabo nti be baali bakulembera wali. Olinayo abasajja nga basalambwa, I think he also died a major, naye nga bali tebasomye. Kakati ye si tulaba n'abavubuka abalengera yabalaba emyeyisa gyabwe biki ku elementary level gye muliko gye baliko bano bali capable of being kuba abaserikale. So kino nkirese kukulaga Munyagwa wabadde omutuufu ate nakiweneku nadduli, but I will come to that later. Nti bw'otandika bino ebyokusitula population ng'ogisitula Museveni oba olinga byagaana. Akutunuulira bw'ati n'obeera irebe n'akutunuulira nga naye ayagala kulaba abavubuka abasobola okuvaamu ejje mu biseera by'omumaaso. Ani aba ayagala okulaba Museveni. So bw'aba abakwata bano tabakwata nti naawe basirikale or they are terrorists or what. Abakwata because abalabyemu ensigo esobola okuvaamu biri. But anyway, kino kyatandikira wa? Kino kyatandikira winkirabira ku mawulire bwe batemula akulira endiga kalani ekika yes. Omusajja wa boda agambibwa kuba nti yakwata the alleged killers, bebateebereza kuba nti bebamutta ali mu State House. Then waliwo omusajja omulala yatambulirako nga yambala akagofiire kamu n'asaba Mukulu Museveni abaana abasonyiwe. Yaliwo Masaka oyo councillor. Very good. So you remember that story because wagirunning on ku TV. Now bwekibanga ekyo wekyatandikira eno process, then I can explain it because sometimes programs zino kyetaaga ate zibeere informative. Article 21 of the Constitution, Section 4 egamba the prerogative of mercy esobola okuwabula president n'asonyiwa and he grants a pardon. Eyo weeri. So can the president pardon? Yes, president asobola kukola ki? Kupardoninga. But waliwo article endala ate mu Constitution egamba toyina musango, you are presumed innocent until proven guilty. So can the president forgive you, pardon you when you are innocent? Can drop the charges. No, then that's not a pardon. DPP has to drop. It's the DPP who can drop. Of course, the president has to kuvuga DPP n'abalala. But bobo yogera ku pardon. Nti nkusonyiwe tosobola kusonyiwa oli nga tanabeera kubeera convicted. Okay. So pardon can only be to the convicted. Now, waliwo emirundi ebiri gy'osobola okubeera convicted. One is through trial, eyokubiri kukuwozesa, eyokubiri kukkiriza omusango. Now kakati nze wendi naawe at this stage tuli ku speculation. Tuteebereza nti lino lyekubo lye bakutte bano abasibe bakkiriza omusango babeere convicted then bigende mu prerogative of mercy. Tuteebereza kyogamba. Kati we tuli tuteebereza nti kyekigenda okubeera. Now the other option is the Amnesty Act. Osobola okufuluma ekkomera
under the Amnesty Act. But Amnesty Act, or you know kulaga that only within the Amnesty Act. Nogaba nange nze mbadde mutujju naye obutujju mbuvuddemu. Then DPP nagera nanonyereza emisango nagikujjako. Kakati bena yomu court martial DPP abinako omukono. Because does the DPP sanction charges in the court martial? Kati chetu you know kukola kunonyereza olaba tekijja. Therefore Amnesty Act tekola. Now bwezibanga ziri politics, assuming it is politics, nga mukulu Museveni abara kanzanyirewo politics. Of course even nengeri balamu gyakikola omulaba nti is amateurish. Bwobanga ozanya politics awo balamu ate teyandera bisengeri gyalabika n'engeri gye babizanya mwambadde yero mwambadde kyandibadde a little bit decent. But bwezibanga politics kakati gwe nojja ng'oli omu nabali n'otandika okuvumirira mukulu Museveni bwe yekyusa n'agaana because already they have pleaded guilty. Court nebasalira life in prison because emisango gyabwe egyo eya waliwo gwe babateekako gwa treachery. One of the charges is treachery. Gwa treachery I think it's life in prison or it's death. Life I think. Life in prison. Kakati yo court martial esala gamba okay mugukiriza sentence you are therefore sentenced to life in prison. Ye mukulu Museveni abali yagala kufunira ko politics ze naye olwokuba nti kati mukikubi kyafuna nagamba okay wagira babeerayo. So who is the loser? You get so bwowa alumirwa then tewandilumbi wali so seno olinda ne bakola ki ne bafuluma. Now there is also another area jebaita pre-bargain. Pre-bargain mutuula ne mukanya ne prosecutor ne mugamba okay tugenda kukiriza musango tusibe emyaka ena ne mukola endagaano mugenda gukiriza abasebeki emyaka ena kati ne mugitwalira omulamuzi. Now the law allows kati court zichikiriza ne mutawona tukanyiza agukiriza ate ne tukanya musibe emyaka ena then naye emyaka ena ebaliremu eyo gyabadde ku remand kati ne bakibala ne bateeka ku calculator nogamba okay emyaka ena nga bwemukanyiza amaze ku remand emyaka ena then you are no dayeka but ekizibu bwano sirabawo pre-bargain because nakola statement nagamba abo abaana abo mbamanyi nze nabatendeka and wabatendeka training money yeriwa wabatendeka kukola ki bakola ki ikikacho kanchi so lwalante naba bakulembera they don't conceal naduli abagamba still ku same program nagamba fe kyatutaasa singa twali tweraga UNR yalegenda kutumalawo naye wano waliwo mupango okukola but bona bavubuka mbalaga byena byemukola mbukolera ku social media because magala kulaga nti muli bamanyi mchita kigali mayangwe gali mpisa mwe gali bona abana batade ku bimoloka batambuza why do you want to see kono tabamalawo akuitaki are you relatives owasabuwe who are you omazo kulangirira ogenda kumujjako naye byona byokola obikolera ku social media then bwatano ko kukona mwaje msajja mubi yes onachogera ku marabanga ki tuneka tona now it's true niwe babata true what niwe it is true niwe babata even when they are released tebaliwo yes they are not there you see waliwo wafe ntika kumamura waliwo gotazayo mukono anti tinyizo okukwabya gulu ati mbadde ensaaga omukono oguzayo nakugoberera mpaka nejambia so wano bano mu system ina NRA tobakanganga togezanga nti nkakumamala takuleka so mujja kwa mukisa nnyo nti bajja kuddayo ate babeerewo but there is kati balwa bajja kuddayo ate babeerewo basabire kati there is the intelligence bwe mutyo nayo nabagamba ngano bannange abana tembaleeta ne tembalaga mupange mbeko bye mukola mufutke omulumu kyo badogamba
engeri y'ekisajja ono ateese naye tolaga abalwanyi bo kati nga campaign managers bo waliwo bookweka bibeerawo because ne mundu oyinamu abalabe ne mu group yamu oyinamu abalabe. Now mukulu Munyagwa, I want you to know it from today. Waliwo ze bayita intelligence operations in separation and containment campaign ezimu zibeerawo to break you down nga ziri intelligence operations. Kati court martial gwe mulimo gwekola as an intelligence operation. Ogulidde mukama wange kibibeeramu ba brigadier ng'ekigendererwa kiri nti tuyina ekizibu ky'obutayimbwa. I will give us an example ku Bulange ku Masengere nimbata n'okubeera nga webakwata naye nga webatunuulira records bukendeera mukwata ne mutwala eri ne mutereka wano nga wemutunuulira ekifaananyi kitambala kitya bukenda ogenda kola nga butandisa okukola ki nga butandisa okukendeera nga yes then we are on target bano bandi bawo because olanga obukoze eki nga bwebuweddewo. So therefore court martial si ya justice yaki ano actually it is to evade justice. And mukulu Museveni abadde abyogera nga gamba bano abantu bakwata zikooti nezibata so akulaga nti mbakutte nembatwala we mutasobola kukola ki kubata kati ne bona akyogera emirundi 1500 tekina kigenda kukyusa because kyekigendererwa kye it is to evade justice kulaba oba embeera ekyuse. So kati kyetwala balekiteesaako mukulu Busuulwa nti embeera mukulu Museveni gyali ayagala weeri and by the way mu mbeera eyo nange nfunamu gweromushana ne keefa tojja kukuba oyo gwotakanya naye ku ebyobufuzi naranga bakulumba gwe naawe wenyine through violence kakati ne beesijewo wano bali bagenda kumutira wano so bwaba banyiga abo I say okay naye bwokute target nyiga so kati yagamba mujja kutunulanga kuba yero mulemu okufuna ne appetite ebakwatako. Question eri nti bwogenda muganga yakyagula ne appetite ekyaliyo bwebanga appetite teriyo nga keefa asobola okujjawo nagamba NRM oye katugenda kugulira buli omu mmoloka buli omu tugenda kumugulira ennyonyi enguudo zonna nga nayogera ebyo naddayo nga tewali amukasukidde ejjinja then it means system formula ya Museveni ekola. The question is at what cost? Kati Munyagwa wajide ne semantics ze you see teyina kubeerawo at the cost of rule of law teyina kubeerawo at the cost of justice. Now that's debatable. Naye bwobanga oyina embeera nga abavubuka ono amaze okubateekamu omuliro nga batandise okwambula abantu engoyi mu Kampala nga n'abalala batandise kubadduka ne batomera abantu olw'okutya you saw it oli wa mukanzi out of fear n'avuga n'atomera abantu n'abata Busuulwa ngaye Busuulwa nawe kati okumaye bakugula nga togenda kuvuga wano ng'otidde because zino ganga ezibadde zivuma ate nga zitandise okukuba obucupa biki ebintu court martial webanga ebikenda then the debate will be okay it is working but can we have another method nga siya court martial. So mukulu Munyagwa njagala otuweeyo formula which destroys gangs zino eziri mu Haiti. Honorable Dr. Bwambale wakazi representative Italiano Museveni yakozeseza kwebaza lwa programu yaffe nyivu Honorable Munyagwa to that list newankubadde nga waayirizamu ku basirikale bamukwata ndabira ku Dr. Kefa ekiboga ne Honorable Mushana Ssaabasajja Kawangaale Bwambale ali Kasanda Bwambale ye Tasima Benan Fred Namasco nkulamusiza nze ngamba nti abasibe bwe babanga balina omusango gubaza gavumenti yandibadde ereeta obujulizi obubalumiza mu kifo ky'okubawooyawooya okukkiriza emisango ye Benan Fred Namasco oyawale kuweereza ggwanga Sebandeka Isaac Walugembe assistant RDC Wiikwe ekitiibwa Chairman Munyagwa ne banne baleetedde abaana bangi obuzibu nga bo basaba bye babala era bo bali bulungi beyagala nze eno njagala His Excellency President buddibwe abawe ekisonyiwo ye bw'ati bw'alabye ensonga ezo. Olumushana nsabaddemu alambule ku pre-bargaining nga mukomye wala Nsebale Munamukono Kyaggwe esaze erigenda okwangula ekikopo kiri pre-bargain si pre pre-bargain
nkwebaza kali in the interest of time honest it's now right time Sembusa Ivan, it's now right time for the government to release all the political prisoners because some have died, denied right to fair trial to determine whether they are innocent or guilty and alleged to be tortured. Nawe nkulabye abali X mwena mbalabye ali bali ku Facebook asimwe George William ekabula soke gomba abasibe abo bakakidwa oba bakakidwa bogera bitufu ebyo tebye bali nokola kuba be babalanga baba vam kutegedde. Honorable Munyagwa dakika 8 buli omwadde mu kitundu kubako ebigambo bya civil sense ekisooka njagala kugamba bannanga opposition nti tutegeera omulabe waffe bano abaana baffe leke kubatunuza mbisi waliwo omusomo mulamba baabwe omushana bagusoma abasirikale ffe civilian tetubimanyi how to behave ng'oli prison of war. These are prisoners of war. There is no declared war. These are prisoners of war. Political war. Abawambibwa olwo byebawagira ebirala mu byobufuzi. So bwe baba bali mu mikono gy'omulabe kyeboogedde kyonna kireme kutujjako waya. Tusigale nga tuli focused. Ekyokubiri n'okusaba mukulu Munyagwa okumujjukiza because he knows. Mukulu Munyagwa brute hand ya President Museveni tesose kati. Waliwo anyway go wabanja empapula za Hagisebagala ku UNEB batwaniriza na michungwa na wagwali muliro ojukira Dr. Besigye wano nga yakalangirira mu 2000 weyogerere abaana beere enguudo what happened ojukira wano ku Bulange Besigye yali ku CBS omusirikale yajja nakubambana amasasi live court martial tetandise kati ojukira muto wa Besigye yafiira ku mpingo PRA ojukira PRA suspects fenjawulo gye twayina ku mulembe gwa Besigye twayawulanga politics n'omuzannyo ku social media gwa likes niyo mwana noteka akakofiira buli plan y'olutalo yonna n'ogiteeka ku social media nti bakuwa likes of course they will come for you so nkiddamu aba opposition tusizinge fire bino ebyabaana tubireke oba boogera biki bafulume baana baffe bawambe omuntu omuwambe tomunenya nnyo. Honorable Munyagwa. Dr. Kefa parting shot kicho sembyayo kyesembyayo twogedde nnyo ku kya court martial yateekebwawo mu mateeka nga yateekebwawo UPDF Act nga ekola ku nsonga ezikwatagana ne security naye ng'erina obuyinza okukozesa emisango gyonna ndowooza ekyo kyekyatwalibwa ekyo kyebaali bachallenginga abaali bopposinga ekya kooti y'amagye okuba nti ewoza kooti yali esazeewo nti terina buyinza naye Anthony General n'akola appeal kati ndowooza ekizibu ekikyaliwo nti appeal tennaba kuwulirwa naye nasanyukidde nnyo muganda wange Munyagwa kyeyayogedde nti obuzibu buvudde mu kuba abaana bano okutuuka mu ssa lye balimu buvudde kuba nti waliwo okulwanagana mu bannuupu bennyini abali mu kkomera bwe batunuulira bannaabwe bano engeri gye balimu tekwatagana na struggle gye balimu naye nga emisango egibavunaanyibwa tetunaba kumanya bujulizi nga bwe buli naye tebabavunaana kakofiira kokka abamu bagambye bantu basangibwa ne explosives ebitulika abalala basangibwa nekye bayita military store. They were found with bank busters. Kakati obujulizi obwo nga tebunnaleetebwa mu kooti ndoza tetulina concludinga nti tebalina misango ate era tetugamba nti balina emisango okutuusa nga kooti esazeewo nti oba balina omusango tebalina naye kakati obujulizi babuleese bakkiriza kati bo bennyini bakkiriza abamu bakkiriza abalala ne bagaana ndowooza kakati ekyo tulina okugenda nakyo mu maaso naye kyendowooza nti bateekwa okuba nga baalungamiziddwa wayogedde ku lawyer waabwe George Musisi kyendowooza nti bamugjawo before they confessed basooka kukyusa balawyer so kiri kyendowooza balawyer baabwe baabalungamiza kyendowooza nti mulimu n'ekya
free bargain kyobadde oyogerako. But now it doesn't work. Okay, toyinza kiruling out in this case. Soka kukkiriza ate n'ogenda mu puli. Anti free bargain kyosookerako n'olyoka ogenda ku kyokukkiriza. Kati nakyo tetuyinza kooti ekyanjula. Free bargain kooti eyanjula results. Okay, kakati tuyinza kukiruling out okutuusa nga tuwulidde ndowooza ekigenda okuddirira. Kangendewa his worship. Okwebaza bannange ate ne mukadde waffe ampadde ekifaananyi nga Mbabazi we yayinga mu kkooti ng'annyonnyola etteeka lya order management ng'ayogeza confidence naye we yatuuka oddimukwatako nayo ne limwokya kakati noono wannyonnyola esooka emyaka 4 mukadde wange tewabadde bujulizi anti Lubalamu wagenze n'abambaza t-shirt ya yero bakkirize ekyo kiri politiko newankubadde lwamushana akisiiza akazigo nekiri politiko abaana bakkirize ffenna nkugambye twagala teri muntu ayagaliza munnekomera oba batya bafulume enough is what enough ekyannaku nyoka kiri kimu nti mu myaka gya Uganda ng'esajja kudde emyaka 62 mwami Museveni alina konsampu 38 naye mu 38 ate ebintu byonna ku myaka 62 agenze kwezaana 39 bali basigazaako 23 naye ate ebintu n'abikola ate kifuula nnenge so nze nsuubira nti twalibadde tulina bingi nnyo bye tusuubira ku independence yatwalako 39 abasooka nga bemuli Ssekabaka Muteesa n'abalala batwalako 23 naye wootunuulira system eyaliwo nakati naye bw'osoma akatabo k'amaka g'abawansolo abantu bonna bali inclusive basikwiro ne balala abaabanga bayogerera bokisa n'abalala biki bye basaanidde okukola abo bo tebabulamu naye nze nja kusigala ngamba eggwanga lino lyetaaga enkyukakyuka. Mugisha muntu yagamba the best teacher is time. Kyonna kye tulinda time budde ekyo tekirina muzibu. Kati bano bakoze confession bakkiriza bazze emisango naye waliwo settlement gye bakola naye bano be babituteekamu Kyagulanyi n'abalala kati tonabakumanya oba tewaliwo baachi ndala gye bagenda okukwata bano bafuuka abajulizi because they can as well become witnesses mu musango egigenda okujja nakyo mukitunuulire but mbadde nkusaba tokiddamu kugamba nti obujulizi bubuze mu court martial because ono omulamuzi wa court martial kuconvictinga teyetaaga bujulizi so okugamba nti osi obujulizi bwababuze okyogezawo okulaga kiri nti court martial is just no is just sisobola kakateri just it's not a court na government babatwalayo for containment operations indala but bwogamba nti obujulizi bwabula teyetaaga bujulizi to convict you in a court martial yetaaga ki